Rose Chika ow'emyaka 89 era agenda valula mutabani Lawrence Mabingo ow'emyaka 70 kumugwa mu kibanje n'akitunda n'ennyumba n'agimenyawo. Bano batuze ku kyalo Kayanja mu Ggombole n'Amataba mukono era nga namukadde Chika muzibe nga tasobola na kutambula ngali ne bazzukulu bategeeza nga Mabingo byasooka okutunda ekibanja kye kyayika 5 n'ekitundu ekyali nakivuma. Mabingo n'amutegeeza nga sinzi yatundamu ekibanja kye bwe yamuguliramu poloti ya 5 ku 10 Kayanja mwabadde abeera kati emyaka 18. Yamwesiga nga mutabani we okuva obuto bwe babadde era nga buli kimu yakikwata era n'eri bwe yatunda yeye yatunda so si senga ye yatunda n'aleeta ki essente n'amuwaamu wano. Amugambye nti wano wagenda okubeera omukadde we amulabiire wano era webuwe naye obuzibu obwajjira tiyamulaga bulaga kawandiike konna. Chika agamba nga n'ennyumba yabadde mu poloti eyo mutabani we yagitunze era ne bagikoona. Era sinnamulabako sinnayogerako naye kijjako okuwulira nti yatunzeewo. Bazzukulu ba Chika bagamba Kitabi Mabingo bwe yajja jjajjabwe Kayanja mu nnyumba ye n'amutwala ku kyalo okuba ekisango mu divizoni Kawolo wiiki olubalobadde okweyongera n'okutunda n'okona ennyumba ye byamusanga koba n'agamba kasooka amuleeta eri mu kyalo ewaffe ku butaka n'amuleeta awo nga temujjanjabira. Chika mu maziga ategeeza nga abayagala Mabingo ne yaguza ennyumba ye okuzzamu ebintu bye mu nnyumba n'okuzzaawo enju ye. Enju yange bakoona yaki byange kale babyonoona nasitukamu na mufaliso nakitabulangiti nangoye zange nesiba. Abaana ba Mabingo bakulemeddwa mu Nakityo Mary ngono yajjanjaba Chika mu kiseera kino agamba nti Mabingo yagoba senga we mu nnyumba omwaka mulambe mabega n'amutwala ku ttaka ly'ekijja. Yawandiika empapula tife tuvunaanyizibwa ate bwe yatuuka okutunda ate teyatuyita ye n'atunda. Nakityo alumiriza kitaawo okutunda ennyumba ya jjajjaabwe ensimbi n'azikolamu embaga. Ye bwe yatundawo yagenze kuba mbaga omwami oyo ow'emyaka 6 oba mu emeka kumpi 8 ng'akuba mbaga kakati ne bitusobera. Obuzibu obwajjidde Mabingo yayagadde okuba embaga n'agenda n'ayagala akumpanye poloti y'omukadde. Kikola kibi nnyo nnyo ekyokutunda ebitali bibyakola embaga. Abatuuze nga bakulemeddwa mu ssentebe ekyalo kino Kateregga kyali Ntumwa bategeeza nga ekifo ekikalina obukire ekya Chika era Mabingo yakoze ensobi okukitunda. Okusinziira ku nze n'ebiwandiiko bye byampa bya mukadde Rose si ya muntu mulala. Mabingo yatunda mu bukyamu. Twagenda okunoonyereza ebijanja by'omukazi ekitunda eky'omukadde ekitunda ate amuleze n'okuleta kumuwonyaawonya amusitula mutu teri ku kijja ozanga alowooza nti afudde. Mabingo bw'atuukiddwa ategeeza nga ettaka lyatunze bwe lirye nga yaligula mu 1978. Ettaka lyange n'ennyumba yange akkiriza okutunda ettaka lya ssengawe nakivuma n'ategeeza nga ensimbi zatunda ettaka eryo bwe yazimujjanjabamu. oli natunda akabanja ke nenkatunda nga bwe yaŋŋamba ne mujjanjaba emyaka n'emyaka gye mali naye fene ziggwawo. Ono obwedda awagala mu kyalo Agnes Nanyongo emyaka 56 gwe yakawasa. Nanyongo ayambalidde aboogerera embaga yaabwe n'ategeeza nga Mabingo bwe yamuwadde ekirabo ekyokumwebaza okumujjanjaba. It is his right ye embaga kibi kive. Yena iti Nakibuka bw'atuukiddwa akkiriza nga byaguze poloti ku bukadde 27. Osente nakula miliyoni 27. Yeeganye byokona ennyumba ya Chika n'ategeeza nga tamanyi ettaka liriko enkaayana. Yakoona enju eyo ye RDC Ntuluma avumidde ekya Mabingo okutunda ennyumba n'ensente nazikolamu embaga era omusango guli kunoonyerezebwako. Yakufuna justice amazima tujja kugazuula tulabe engeri gye tugenda okukiwunzika. Kubanga twasooka ne tukwata abasooka okumenya ennyumba eno ne bagitandika kugimenya ne tutwala emisango gyaffe Namagunga ku poliisi. Poliisi yasalawo obutatwala nsonga zino mu maaso. Emmanuel Balukusa yakusakidde Green ku Lwabukere TV.